Sylvia Nantongo emyaka 19 yavudde ku kyalo Muteteme ekiri mu ggombolo Kalangalo. Emiti yanangalumizibwa olubuto byatuusidde omudolero emiti ne basindikira mu kyuma ekikibira ekiyitibwa sika ne basasula ne ssente. Nnyina Joyce Nantala ategeeza nti baliko n'eddagala lye babalagidde okugula ne balifuna. Kati Dokita n'aŋŋamba kati okuyambibwa amangu kuba tojja kufuna mangu ddagala. Ntaayo emitwalo 5 nkole ki nkuwe eddagala nange ngambala emitwalo 5 nga ngimuwa. Mu kiseera ekyo yategeezeddwa nti alina okulongoosebwa era mu bwangu n'atwalibwa mu thiyeta. Eno bagamba nti basanzeyo abasajja babiri, omu ku bo n'abalagira basasule ensimbi emitwalo 35 balyoke bamulongoose. Ng'agamba kati wakulongoosa naye muyina ottuwayo emitwalo 35. Nantala agamba nti beegaliridde Dokita abakoleko nga babakakasa nti mu bbanga ttono ssente zigenda kuba zituuse, n'abagamba nti basindika ku ssimu. Baŋŋamba leeta ssente nga toleese emitwalo 35 ffe tetugenda mukola. Wakati Mukulaje naye akubidde abantu amasimu era mu bwangu ddala. Yesima Byekwanso yatuuse n'abo emitwalo 20. Kati wabaddewo omukyala najja naye musawo n'abuuze n'ebbaluwa yaani sigwe wavudde Mutetema n'ensirika saamuzeemu. Nnyabo nno lwakusirika naye ogenda Kiruddu. Kwanze ssente omwana baŋŋambye azireeta. Byekwanso alumiriza nti byatuukidde mu ddwaliro alabye Dokita Christopher Ogwanga yali mu thiyeta era nga yalagira bamuwe mangu ssente. Omusawo oyo bamuyita Ogwanga Christopher. Nze mwennyini namulina amaaso gange kubanga mumanyi. Era ne Nansi eyabaddewo, Nansi olwaliro gwe balumiriza nti yeyakutte ssente balimba kubanga Nansi ate yabadde omu kubeegayirira omusawo asobole okulaba nti akola ku mulwadde. Mu bbanga ttono bategeezezza nti omulwadde afudde. Yeyisima Byekwanso agamba nti wadde ensimbi baabadde bazitu teyawaliziddwa okuzibajjako era bazibaddiza. Mu bwangu ddala Hajji Alona Kibiriga ensiza ssente wa NRM mu disitulikiti yatuuse mu ddwaliro n'agezaako okunoonya abalikulira balabe abasawo abadde bakoze ekikolwa kino. Oluvannyuma abakulembeze ba disitulikiti Mukyana okuli n'abakulira abakozi muyitekawo James Nkata, ssente wa disitulikiti Joseph Luzige, akulira eddwaliro Dr. Vincent Kawoya n'abalala batuuze olukiwula namuli ku ddwaliro ne bawolereza Dr. Ogwanga nti tannasaba ku ssente. Bwe tubuuzizza Dokita n'ebintu ebyabaddewo tukizudde nti Dokita tannasaba ku ssente era tannaba nakwogera na mulwadde. Ffe nga abakulembeze twongera okusaba abasawo bano abasoma omulimu gw'obusawo bakole ekyo kye basomerera okusinga okwagala nnyo ensimbi. Naye nga embeera nze ndowooza gavumenti etwongera ebikozesebwa ebimala kubanga bw'ogenda okulaba bye byavuddeko obuzibu okuba nti tebiri mu ddwaliro. Bino nnyina w'omugenzi omu ne Byekwanso babikwanyiza nga bagamba nti Dr. Ogwanga bamwetegereza nga oluvannyuma yatuuse n'okubakwasa omusawo omo. Nze mwennyini neegayiridde omusawo neewuunya okulaba nga statement efuluma egamba nti omusawo oyo tannasaba ku ssente. Nze mwennyini nayogedde n'omusawo maaso ku maaso ne mugamba yamba omukyala, ne mulago ne mugato n'oli omukyalo oyo bwafaanana, ne mugamba yamba omukyalo oyo bw'aba alina emitwalo 2 gakwata oyamba omukyala. Omugenzi aziikiddwa ku kyalo Mutetema wakati mu Miranga. Omubaka omukyalo Mukyana Judith Nabakubo wabadde mu bakungu bazaalaze ennaku olw'ekikolwa kino n'asaba nti amateeka gakoleko. Kubanga omukyala bw'agamba nti baamusabye ensimbi ne bagaana okukwata ku mwana we kiba kyennyamiza. Kya nnaku nnyo, kyennyamiza, kiraga nti omuntu omunaku aba talina wajja kufuna buyambi. Luka Kajiri yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.